Red banton oyo oyogera nnyo ku Dogo. At the end of the day speaks ill about Chameleon. At the end of the day I want him to face me and he speaks ill about music. Ochegedde onansonyiwa okozesa nnyo oluzungu. It is fine. It's exactly. I don't want him to speak ill about music. Bwekyakuja ku Monster Studios kuba nti Red Banton ayogera bubi ku Chameleon amuyita omulogo. Kyekyakunyiza. Ekyanzijawo nti baveterani basiru abaliwo bonna bonna. Let me speak. What went wrong? Let me speak. Let me speak. Let me speak, bro. Let me speak my mind. You speak your mind. This is our channel. You feel free. This is I don't want bombocrats at Monster Studio because you guys don't have next. The button of next temujirina. You guys keep on chewing, more chewing every day. You keep on smoking. I don't know what you smoke, but I don't, bro. Man, don't amplify my reason, bro. Ronnie Banton ni buradi toda mugamba Chameleon mbo yakuloga burada. I saw you hold. Where is the whatever? Ronnie Banton toda no Ronnie. Ready. Anti yes bakuliri. Obo chekede. I don't know the day. Mugamba chanti ya muloga. Gwechikulumira wa. Olindowooza ye. Tewesibanga kugayenga nza ndi ku sente mbuga ne 2002 Ozibonde yali alingwanga okuuma Ozibonde wakuuma Ozibonde mpuliriza in 2002 wakuuma Ozibonde n'akasaleko n'okuba oli olimba n'ogenda wali n'okuba ennyimba zezo buladi ogamba nti baakuloga buladi bwenzijaawo mu kikomero ekyo n'omalirizaawo n'ogamba Melto ogamba ate naawe Samekulu nkujjira diri omanya nti kino nno nino kikendeeza sikisobola oba njitidde kikozesa diri omanya kikifuuse kya bulabe eri obulamu bwange kankyesonyiwe oba kangende mu maaso nakyo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo gwe mwana wa Katonda aliyo tukwebaza olw'okutulaba n'okusingira ddala olw'okufuuka famire eri famire eno. Nziramu okukikujjukiza nti famire eno twagizimba lwa bukugu, tetwagizimba lwa magezi, tetwagizimba lwa ssente nnyingi oba kumanya nnyo, naye twagizimba lwa buvumu na kwewaayo kutandika. Bwe bw'otandika ebirala byonna bigoberera. MRLive ekoze emboozi nnyingi nnyo eza buli kika. Mwezo mulimu ezinyiiza, ezinakuwaza, ezisanyusa, nenga waggulu wa byonna zonna zibaako n'omukyuzi emabega waazo. Ogwo gw'osobola concentratingako n'obaako ne kyoyigamu. Gwe celebrity olwaire n'emboozi ngikoledde, gwe munnabitona ali eyo olwaire emboozi ngikoledde, eyinza okuba nga size ezimu ku mboozi obadde osuubira, naye ate bw'ogyegendereza ennyo oyina bingi by'ojja okuziyitamu. Omugenyi wange olwaleero ono nno yali producer, ndowooza yankoleyako oluyimba lumu balwayita ndi munyiivu. Yali fresh nnyo era ali talented nnyo, tosobola kutwala kitone kye.
naze mune musinkana oluvanyuma lw'ebbanga eddene nga ankubira ku ssimu era nga ansabayoko ka time nga bweri enkola yaffe nti platform eno twagiteekawo kusitula bannaffe, twagiteekawo kulaba nga tuwanirira emyoyo egyo eginyoomebwa era n'okugiyambako tukiza ebirooto byagyo. So mbadde nsaba gwe munnabitone interview eno giwe nnyo obudde. Kiki ekiri kikyamu ki ekiri mu interview eno wa mwe bannabitone bwe birina okutereeza? Ekitone kino kirina bye kiyitamu nga bingi, kyo okubiyitamu kitegeeza nti gwe tolibiyitamu oba tosobola biyitamu. Tukoze ki okuyamba ebitone nga bino? Naawe gwe ateekerateekera music industry, abavubuka abali talented nga bano tukoze tutya okubayamba? Era ensobi eriwa? Kale katuyongere mu interview eno girabe, togijajinga wala mbadde nsaba obeeko nekyogiyigamu. Webale ku Alive kwe tuli, amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Mechanic Rabongo wewaawo. Nzaani okubanga n'olwaliro nkyali mulamu, nzaani okubanga ntuddeko ko naye, nzaani okubanga Katonda ampadde ekirabo ky'obulamu era ekisinga byonna ne waggulu wa byonna, nzaani okubanga Katonda anfudde ettabaaza era ekitangala eri bannange benjogerera. Irabonjate Foundation era be yantumamu abaana b'oku luguudo tubajjayo bonna tubatwale Kammengo. Tuli mu kuzimba kitebe kyaffe Kammengo, ssomero Kammengo, tuli mu kuteekateeka kifo kyaffe omugenda okubeera amakyaki, omugenda okubeera ewaka waffe, omugenda okubeera essomero. Tukozesa ebifaananyi okuinspiringa abaana abatono okubateekerateekera. Tukoye okulaba omulembe okutabisa Katonda waffe ekitiibwa, tukoye okulaba omulembe ogwafaafaagana nga bw'olaba omwana omuto bw'aba tannayogera olina kudduka. Tukoye okulaba abaana abakozesa ebiragalalagala, abaana abawakana buli kadde ti Katonda tabangayo, abaana abajjula ettemu n'ettima ku mitima. Ffe abalina okukyusa bye tutaagala kulaba. Kale nno nyongera okukubiza gwe alina ekifaananyi osobola kitwa nti kusiigayo nga bw'oli. Katusiiga omwagalwawo nga tumusiigira nsonga, katukusiiga tukusiigira nsonga. Akasindawo ke tujja mu bifaananyi tukakozesa okuteekateeka ekifo kino. Kale gwe olina hotero omulokole munnange, omugoberezi munnange, olina hotero, ebifaananyi obigulawo, ebisiiga obigulawo, oyagala kukola surprise, lwaki akalimu okatugabako ng'okimanyi bulungi nti kekabeezaawo obuweereza buno? Tuweeyo omulimu gumu oba ebiri osanga gijja kukola enkyukakyuka eyo gy'oyaayaanira mu bulamu bw'abaana abato. Tulina scholarship identity gwe alina omwana ngo yagadde omufuula mmemba ow'okuntikko kakadde kamu n'ekitundu, osobola okukamuwa kiki akafunamu akadde akamu n'ekitundu, ebyokumuweerera obivaako. Ffe ne tumuweerera okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono paka form 2 wabuwi ng'ogamba akadde kamu n'ekitundu kaako, omwana afuuka mmemba kagirako lisi ne scholarship gundi identity eyo gy'olaba eriko amannya g'omwana n'akafaananyi byetaaga byokka. Ffe ng'omutukwasa oli mitala w'amayanja ebintu byakutabukako, okooyo omwana wo kumutuntuza nti omusule wa neighbor n'omusulako ewoono mutuwe kulaba Emboozi Foundation tumuteekereteekere. Ekyo kimu nakyo kiggwe. Katonda abawe omukisa mu abayimiridde naffe era twongere okumwebaza naddala okubasobozesa okutukkiririzaamu. Si lwakuba nti tubimanyi nnyo, tuli bakulu nnyo, tuli bavubuka nnyo, naye lwakuba nti atadde ekisa mu masakati gaffe era n'atufuula ab'enjawulo. Omulembe gwaffe era ffe abalina okugununula okuva mu kamwa k'omubisitaani Masanamu Lusifa. Kale owaayi omukulu nsanze okulaba meruta obulamu onjijukiza emyaka nga 15 emabega. No, it's like it's not 15. 17 years. Yeah. Oluyimba lwange olwandi munyiivu twalukola mwaka ki? It was 2012. No way, 2015. 15. Yeah. Wankolera oluyimba ensi n'ensi negamba nti omusajja yakolera SPK natuuzako ekifaananyi. Yakituuzako ekifaananyi. Oluyimba olwo twalukolera mbugu bisuubira nti nakusasula, sijjukiranga yakusasula, wampa buwi. Tewampa yadde ssente, wampita na buyisi by the way. Nega nti waaye nina vibe jangu tukole. Nenzijukira wanzija na wali twali tuzanya na poolu. Nga Blessa atudde wali eri. Yes, Bless touch. Nengugamba naye muganda wange. Luluyimba nga lulungi. Chegedde. So byebyo. Mukama n'aluwa omukisa. Ne lwako n'ettaffaali lyateeka mu bulamu bwaffe. Yeah.
Omwana wa Katonda ndi ne Melta Wheels. Yeah. Olwaleero mu kizimbe tuze emyaka 17 emabega. Yes. Era kati siriwa kakati ndiwo egyo myaka. Thank you. Babuze. Yo, they call me producer Melta Wheels right about now. My initial name is Lukalango Paulo. Yeah, boy. My name is Lukalango Paulo. I'm a Musoga by tribe. But my mom is a Muganda from Butanga. Bukoma Nsimbi. Yeah, boy. Melta. Production ya ula mutambudde butya twebuzeeko ebbanga bibadde bitambula bitya? Yeah, twebuzeeko ebbanga because oli busy ndi busy. Yeah, seriously mechanic, you've been busy. Yeah, natulako n'ekiseera neŋŋamba naye there is a, by the way, I was with Chameleon last time naye nga babirangirangi bali awo ochekedde nendaba birangi oli nenga no there is an original birangi ochekedde so yeah twebuzeeko ye code gyombuziza the initial I had to bring it up. Yeah, mukama yatuwa ekisa tukozesa ati waffe okuvumbula ennyambala eyo naye ate twali tulina ogireka bannaffe abalala nabo bagyeyagaliremukko olwo nga tufunye obuweereza obulala kwanza nakikozesanga nnyo mu music. Thank you. Ngera nyambala engoye z'ebirangi naye Katonda bwe yampa obuweereza buno ate tukozesa obulesinga bannaffe abalala. Thank you. Gy'obulidde? I was in Tanzania. Yeah, Bamaga, makumbusho. Wanasemaje bwana? Unaongea Kiswahili? Sisi wao. Manyi tusaba mmere. Numa. Chakula. Chakula. Vipi bwana? Vipi. Awe sisuka. Koma. Chakula Tanzania. I went to Tanzania because there wasn't corporate down here. Exactly, because we made so many things and people didn't appreciate us. Yeah, they didn't even appreciate they didn't even appreciate our art. So we had to leave. Exactly. Yeah, no. I was at Monster Studio in 2013, even before I met you. But meeting Monster Studio. Yeah, exactly. Meeting Monster Studio. Yes. It's Monster Studio a chance jayo ku Monster Studio because Ronnie Banton yavayo agenda America. Chance jayo. Ngesobola kubeera n'abagundi ababeera ku studio yao nga I can't be with I'll mention names because nze Melta. Sobola kubeera na Red Banton. Sobola kubeera na Madi something. There is obulamu bwensi bunyuma kiro yani oyo. You Mad Tiger. Nga okera ku machanga, I don't know what you do. You understand? That's why when Ron Banton ran, I had to run. You understand? Even right about now, there's a boy called Waswelo. He's down at Monster Studio. They speak nonsense. But every time I come to Monster Studio, I represent. I'll tell you the genesis of a Monster Studio. Nkuzemu ekibuuzo kyo papa. Kakati, ngandaba plans zogedde ate nzigumivu kuba twogera ku Red Banton, twogera ku music industry. Mugambo kya tusobola kuba na music industry kubanga is the founder. Abantu abagiteekedde gw'omufuna mu buzibu. Red Banton oyo ebyokuyiga byali bingi byo alina omufunako. Oyogera nnyo ku ddogo. At the end of the day speaks ill about Chameleon. At the end of the day I want him to face me and he speaks ill about music. Ochekedde onansonyiwa okozesa nnyo oluzungu. It is fine. Exactly. I don't want him to speak ill about music. Two, you asked me a question which is still calculative in my mind. Let me tell you something. Ron Banton is not here at where? At Monster Studio. That's where I'm cool. Ron Banton, not Red. Today one. Red Banton.
gwe kyakujja ku Monster Studios kuba nti Red Banton ayogera bubi ku Chameleon amuyita omulogo kyekyakunyiza ekyanzijawo nti baveterani basiru abaliwo bonna ekigambo ku busiru they call it stupidity is not an abuse bro it's not it's not an abuse bro at the end of the day when somebody say musiru which means oli at the end of the day Red Banton when that guy was at St. Mbuga primary school you know it St. Mbuga eriwa yali asikali do you remember the likes of Mike Rose nga akakula mu money I saw that guy holding so there's an story when I saw that guy in the gate Aaron Banton nagamba so two omusajja gwe bayita Madi Tiger nze simuyitako bubi obokyegedde nakolera omusajja w'omulala gwe bayita Wasero namukolerako oluyimba awo bonna basiibye awo bonna bali awo they are there they are even chewing right now obwe busungu obwo kati ekyokubiri when Ronnie Banton comes back nze nsobola okubeera ku Monster Studio because at Monster Studio we've been there nkozemu sebo wano kyotanaddamu Red Banton ne Jajja Madi Tiger bavaako batyentaawe eyakujja ku Monster Studios kubanga waliwo kiki wakonyeeko lwakuba kibusiza amaaso ng'ogamba nti Red Banton yabadde ayogera he has been speaking here about Chameleon and so on kati ekyo ensonga etunda gimuwungula bulungi anti kati ngenda gisaaminga yes ngenda gisaaminga I'm going to sum it up tebalina next button ya next when you don't have data you can't amplify something next you understand but tolina data tusobola kwogera kugundi kumaliriza kintu ekirina next bokyegedde waliwo saako data akagambo next kajja kati ku Monster Studio tewali next nga tewali Ronnie Banton nga tewali Melta Wheels nga tewali Nashi Wanda balina ekibi kye bakola abantu abo omuntu okubeerawo nga talina next kikulumira wa nze kinnumira wa ate kitya Monster Studio yali open eri abayimbi bonna gosobola okwesonyiwa kale Jajja Madi Tiger ne weesonyiwa ne Red Banton noga nti bano mbeesonyiye nze kangende ne bana bali next nze omanyi kati saawa eno nze noonya next nze saawa eno waliwo omusajja gwe nafunye alina next alina button ya next bamuyita Dre legendary oyo yena yaba installingira ebintu byonna wano eno okyegedde buli kimu akikoze nze omanyi lwaki nagenda e Tanzania wali eyampamba e Tanzania nagamba Brad your brain is not actually in Africa eyakutwala e Tanzania yaga nti your brain is not in Africa exactly ngaalinga andaga nti Brad after Africa rather after Bamaga that is whatever onansonyiwa my brain is running a lot bro Dar es Salaam after Makumbusho you run to wale we bayitira wale then you run to South Africa that was my accord which means nze sawa eno nze mbeera ne Dre because his brain is good obwongo bwabuuka wano mu third world country bwaddako kyovola maninze Ronnie Banton akomebwo obwongo bwe buli mu first world country saawe netusobola kutegeera bwongo bwa Melta bro kakati ofunye obuvaayo ne bugaa nti bwekyakujja ku Monster Studio Red Banton ne Jajja Madi Tiger Ronnie Banton bw'anaava mu America n'akomawo era Red Banton ne Jajja Madi Tiger wali ku Monster waka kubanga ebbanga yonna wabadde waka waffe kati gwe buuza gundi era we bali agenda basanga bakyaliwo ate nga gwe bakujjawo ekizibu ekyo nga kisolvinga oti teri yanzijjawo awo ate ogambye webadduka bali Red Banton ne Jajja anti okozesa ekigambo nze yabadduka ate bakujjawo gwe nogakampeewo emize gyabwe emize ki emize tugende empola
waliwo omuntu asobola okuba victim w'emize gyabwe. Now this is the camera. I don't want people about despising a talent. Saagala n'ekyokubiri ku Monster Studio abantu abasabiriza. Ekyokusatu saagala bantu nga baagwa. Okugwa si kibi mu industry. Kiriza nti wagwa. Okitegedde? Naye akusingako mubuulire nti nkola ki? Oyo ansingako. Ngenda maliriza ekibatu nakamaliriza bimeka? Bisatu. Ekyokuna owakabi bw'aba wakabi mugambe nti thumbs up. Kakati Red Banton yagana okukiza nti oli wakabi kyekyakuluma. Red Banton wengenda ayagala nakungulira nze sinywa gundi sinywa. Tonywa? Beta, emwa live tebagiyimbira ko moyo. Tonywa ki? Yawulamu. Sinywa. Oba abbiya wali. Waliwo kyolimbyemu kkaawo. So kumba bulamu bali. Olimbyemu kkaawo. Sinywa. Mufaniranga anywa. Nze wontunulira si. And now look at my face, bro. Hey, begin we take it. No, Red Banton, let me know. At the end of the day, no. Those two people. That's why Nenga weesibe nnyo ku Monster nga Milton nira n'ennyimba empya. Ate awo tutandikidde twakumenyeemenyedde ntujjanirwa kubogaanya ekimenyaamenya. Kubanga bali boyogeddeko brands nnene bbiri ate bali obamanyi. Kati kankubulire, am I here like somebody manipulating somebody's brain or probably? Because at the end of the day, let me tell you something. Oyogedde brandi nene nze Milton siri brandi. Oli brandi ate oyogera ku brandi nene kati awo mbadde njagala brandi ziri essatu. Ziri brandi zansooka eno si brandi. Oli brandi, Red Banton brandi, Judgment Tiger brandi. Kakati obutakkaanya bwavaawa. Nedda nsaagala bambi Mad Tiger teweesiba ku brandi, buladi bw'oba waggwa omusota gweyuula. Red Banton omusota gwekola ki? Ne omuwa temunnaba kweyibula nga mulemesezza prisoners. Omuntu atugoberera ali atulaba alaba nga gwalina ekiruyi kyotayagala kyenjagala okunyiga kifulumeyo bwe bajjute njagala kiri ekiiso kiveeyo liwone. Omuntu ali atugoberera ndaba nga gwalina ekintu kyotayagala kumuwa abantu abo kyebakola ababiri. Ensonga lwaki nga sinagenda ku music mupya nsoose tumenyemenyawo kubanga brands ezo tunazikwata na bwegendereza. Those two people are legends. Who's not a legend? Bro, I started. You're a legend as well. No, who's not a legend? So am I killing a brand here? Am I killing a brand here? Is English a banner for? Is English a banner for here? Banner for church. Is English a problem here? It's not a problem. The problem is here. You explain something and then you stopped it on the way, which is very bad. Let us go deep, we digest it so that we find a solution, and that solution helps us to move on. Okay. What really happened between you? What really happened between you and Mad Tiger and Jaja Red Banton? Okay, now let me speak. What went wrong? Let me speak, bro. Let me speak my mind. You speak your mind. This is our channel. We feel free. This is I don't want bomber clats at Monster Studio
because you guys don't have next, the button of next temujirina. You guys keep on chewing, more chewing every day. You keep on smoking. I don't know what you smoke, but I don't, bro, man, don't amplify my reason, bro. Do you understand? So you told me the problem. You understand? You don't have next. Ronnie Banton is looking at you. Ronnie Banton is in America. He's actually sending me messages. He's telling me, wagwan, dingas. At the end of the day, them days, let me tell you something. You see, them days, they used to say, Dream Studio. They used to say, Monster Studio. They used to say, in the studio, anybody bajita batya? Good. D Records. These days they say, producer Alan. And rather, producer Atim. They say whatever, producer whatever. Why? Mwaba sibe mu bintu bino gundi mwaba guy mwe. Yesterday I was at Monster Studio. When I say yesterday, it can be a week or probably something. You understand? I saw those niggas. Those niggas. They were man. What happened? No, they are bomb. Just feel free and then you explain us what happened. What's wrong? I found them smoking. Bantu bakulu buladi amwe yanga youth. Nze bontunulira ndi mwana muto. No, at the end of the day you are saying bantu bakulu. Nze ndi mwana muto. Nze ndi mwana muto. Ainaka smoking. Ronnie Banton buladi toda mugamba Chameleon mbo yakuloga. Bulada, I saw you hold. Where is the whatever? Ronnie Banton toda no, Ronnie. Ready. Auntie yes bakuliri. Obo checked. I don't know the day. Mugamba chanti ya muloga. Gwe chikulumira wa. Oli ndowooza ye. Bali ndowooza ye. Tewesibanga kugayenga nza ndi ku sente mbugane 2002 Ozibonde yali ngwango okuuma Ozibonde. Wakuuma Ozibonde mpuliriza in 2002 wakuuma Ozibonde n'akasaleko n'okuba oli olimba n'ogenda wali n'okuba ennyimba zezo. Buladi ogamba nti baakuloga buladi bwenzijaawo mu kikomere ekyo n'omalirizaawo n'ogamba Melto ogamba ate naawe Samekulu nkujjira. Samekulu, you keep at yourself. I was in ginger with you. Mwana mpa microphone mwana. No. It's not professional for you to hold the microphone by yourself. No. Let us muze mwesiba mu bintu bino oba otegedde bro. Sikutegedde. Kakati olutalo lwa Chameleon ne Ronnie Banton dukulumira wa. Nunumira wa. Anti at the end of the day tomanyirira Chameleon ni. Omanyi lwaki nze Chameleon simukolerangako oluyimba. Naye story oyagala njikube. Ane tanto ngambye ngende mpola. Ekyokubiri. Mumadi Tiger gwe. Mumadi Tiger, you came in Kisasi looking for Melta Wheels nga nkyali ku university. Nkujukize gwe gayi ng'okyasula eri gwe Madi. Gwe Madi Tiger gwe in 2012. Nandi abyogere. No, at the end of the day, let me. Kati nsanga Madi Tiger atudde eri yena yakuba tune. By the Madi Tiger, big up on yourself because wakuba oluyimba olwayita ensi yonna naye buladi ffe tukukolinga buladi kubayo oluyimba olulala abaana ba envelopinze abaana AI oli awo buladi muli awo ozunga ne Kiwaswero mullo. Omanyi lwaki nkise Kiwaswero kibeera mu gate eyo eyagundi ya Monster Studio. Waswero yakola kinga namukolera oluyimba. Mwalu kuba wanene mukuba ne babuuza ne mumulina next eddako mwe. Munene weswale wanene whatever you played. Nemukuba oluyimba lwange when was it 2000 what? Nemukuba oluyimba lwange it was an urban tune nga Kiwaswero tekirutegeera kyagenda wali eri kugundi bombo youth. There are things that I want to speak but I will speak it today. Waswero wekuba tatu buladi no yagala nekuba because ndi mweru neŋŋaana yo yagaba wekube tatu na neŋŋamba
Yo. No, Mulo. I don't want to bring things which has no backup or probably a reference. Njagala ntupunire ebintu buladi. I was there. Nali speak out. Tebalina simanyi death rapper. Si abeereyo. Abeereyo gaya abafeera yena yajjuza omubiri ali bwati. Ken, this is my last about Monster Studio. I'm waiting for Ronnie Banton to come back. Right now I'm with Dre because Bulad Bulida. Papa Ronnie Banton Merita uno wanagala kuropera abantu. Naye ensonga tazogera, ensonga zikomyawo. Ziriwa. Yagamba yasanga Red Banton nga aina bwa smokinga. Ngasanga Jaja Mataiga nga aina bwa smokinga. Naga Red Banton yaga Chameleon ya muroga. Kati ensonga eri ndabanga gwe ayagala crossinga line ogenda mu nsonga za Red Banton ne Chameleon. Ate nga tezinawe zikwatirako. Oli agamba muntu ya muroga era zakyogera lunye ono yandoga gwe kikulumira wa. Kati kibuuze nze. You are an interviewer. I will respond, bro. Let me tell you something. One time, and this Ochimai kana kabozi kanene nyo, bro. Last time I was with Palazzo. You understand? Now it's a graduation, bro. I was with Palazzo. I was down there. Check it about Chameleon. Bariaba Basatu. Check it. It was good King Saha. It was whatever Palazzo and Chameleon. Twali walero wa Palazzo ngatani na shiftinga kudda wa Boston. Check it. Mboza chibuzo choba dongamba. Nange nerabira. Obuzibu ne Red Banton ogamba Chameleon ya muroga. Kati. Obusanga wa. Thank you. Chameleon ayogera n'agamba mpuliriza with a lot of bitality evaawa nti Red Banton weeba endongo yakulema ddayo mu bitabo byogambe nti momane abakyala baagala kiki nomane oba okitegedde oddeyo nga bwe wali okyesibyeko emyaka gyonna ogamba abantu baakuloga genda oddeyo okuba endongo bro. Nze natula ne Mad Tiger nga ndi mu studio tulimu nakamaliza olimba lwali ya mu voice ani ono Mad Tiger aleta flash netugamba omulembe gwavaawo ku flash oba otegedde gira wali eri gundi nagamana melta biki which means sazalagwa omulembe kati gwe sawe nokutte microphone eno microphone bakwatanga mu 99 gwa mugamba omulembe gwacho kasiza tekaluimba ku flash sisi chena mugamba flash yagana eri yagana okusoma mu computer exactly nga flash yete sobola eri mwegundi jukira mark ne mwana lwaki onjogeza ebigambo bino nga njogedde ekigambo nti flash yagana obufumbu obusungu singa kwe alive bwe tukyogera anti wulira anti kati kankubulire okay let me speak it up bagano kwamplifying ekintu ekiriko kati saawe eno bwe balemeza ku Monster Studio bwe busungu bwe bukwatirawo. Thank you. Bwe busungu bwange therefore singa Red Banton na Jaja Mataiga kwa no tonteka mu kintu ate naawe tonteka mu kintu mbusimanya I'm voicing with people lwaki buli lwenyingira ekikomera bagala mbakubire ate producer mulungi anti bulira bagala mbakubire kati we mbakubira gwagwano nakubirako oli owatatu ne mugamba nti nkulaze nti zino beba Nigeria bali mukola obuchegedde wegomba Joshua Baraka bino bali mukola ne babizalawa tebazalawa kyekiddako mbagamba nti buladi ekiddako sasula milioni 15 wano wetuoteddeko bali awo baleeta bugundi bali awo basiiba awo musimanyi biki babeera awo beefumba mande ya loko ye kodi notano ino busungu lwakuba ebintu byomuntu wabiwa obudde abitegeera zo bikyantabuseeko nze nganza omuntu
kati kyekiriwo blood nze mbuulira reality. I tell you say oina personal studio sawa zino. Right now I don't have like personal. You have articulated good English, by the way. Yeah, you said personal. I don't have. Right now I'm with Dre. Dre. Yeah. So far ruimba chikacho rupya ruwakakola. Nolimba nina ya enyimba empya ninawo Uncle P. Twamaliriza wali oluyimba lwendi mumaliriza. Uncle P, when I say Uncle P I mean Palaso. Yeah, boy. Saka free boss. Saka free boss. Yeah. Akuba sabulira ddala oyo. Palaso. Ninawo omwana bamuyita Master G. Ninawo omwana awanti ongambye empya. Ninawo bbiri kale. Empya. So far, Melta. Production ene etambudde etya? Yeah, production eno. Ebanga lyogimaze ng'olaba nti are we moving forward or? Yeah, we're moving forward in the sense that we've gotten ourselves a record rather a corporate. Yeah. Twafunye corporate in the sense that when I saw the president signing, because corporate was already in place, but it needed amendments. You understand? And President Wamaliza na signinga ka amendment yako mu State House oba yabadde eri nakasero oba yabadde whatever. Omanyi it varies by the way. Osobola okubeera entebe omuzimu gubeera mulala. Ochegedde webere nakasero gubeera mulala. Chegedde. So that is it. But when I saw the president signing, I was very happy. Yeah. No, I was still explaining. Yeah. So which means that's why nakomieo. I came back. Nenga when nalabye bino Kenzo byayogera ebyo. Look at Eddie Kenzo is bamba whatever yeyetekako. In America, by the way, tebakulimbangako mbu waliyo president w'abagundi mbu abayimbi mbu Sisiko ye president w'abayimbi mbu simanyi Eminem ye president w'abayimbi. For them, they put more emphasis on record companies. Exactly. Now, ntunulidde Kenzo, nze Kenzo, at the end of the day, wemaliriza kyeyatuyambye at the end of the day, just kutulaga nti omuniga asayininze. Era muyise muniga, mullo, kino kyogera mu kamera yo. Zidda, ekigambo muniga akinoonyerezeko buladi, kino kyogedde gwali mu kuinterviewinga. At the end of the day, nze Melta, gwe bakola ki? Gwe ba accusinga. Chegedde. Omuniga n'akisayininga. Ochegedde. Olwamaliriza guy n'akisayininga. Ffe twabadde safe in the sense how. Nti omaze okusayininga naye tugenda kubanja kigambo kimu enforcement. Aba library gwe Kenzo gwe nga bakyakola. Kibuzo ky'amaanyi ekyo. Nga bakyakola. Enforcement elinkai. Enforcement elirudda wanti saawa eno wagambye nti bw'oyingira ekibaala nga bakuba oluyimba lwa Kenzo gwe kennyini lulirudda wa nga balukuba gwe Kenzo ani gwogenda stopinga UPRS gwe yoyo gwe nakolera ennyimba gwe gayi gwe mwana Kenzo wamukolerayo ko ngamba nkoyoyo Martin gwe nakolera ennyimba. You are the president or the chairman of UPRS. Obachegedde. How many songs have I produced for you? I've produced for you. Nyimba ezo nzikukoledde. At the end of the day, there's what they call distribution companies. Mwe mumaliriza mutya. They even gave you money. Mwe tumuli waneno. At the end of the day,
nze nina ekiboozi kingi nyogo bro. Ekyokubiri Linux whereupon I'm signed under a power. You see, there's so many things that you guys are hiding from us, but the good thing, we are brained up too. Wabadabuza mwana. Ogenzeke Tanzania okomyewa. Yeah, Tanzania was in Bamaga, Makumbusho. Makumbusho. Yeah man. Yeah man. Okomedeo mu kaseera akatuufu nita twetagira. Ebiragalagala. Drugs. Drugs mu bayimbi, ba producer n'abaana abato abali music industry. Nga bisusse. Boza tulina kyandolinga tutya kyekibireeta tusaze magezi ki kubanga talents ennungi ziwedde olwekyo. Okay. Ebyagalagala bikozeseza abantu ensobi binafiiza emibiri gy'abantu abadde bakyali ab'amaanyi n'okubabuzaabuza ne bagenda mu comfortable zone. Naye ng'ekituufu kiri nti baali tebalina kgenda. Tukoze tutya okutaasa music industry tukiwonya ku mulabo oyo. Okay. Now, sorry. Yeah, code. Abalaba abo. Okay. Drugs. Drugs. No. Twatunuliranga abantu be bayitanga bagunde abayimbi abo. Nze njogera ku nze then now down it to whatever. Nti watukanga ekiseera n'olabanga Eminem atadde enkofiira eno olanga wojambadde n'agissa eno naawe n'owulira ng'olina ogissa eno just because Eminem ye waakabi ate wogwowulira naawe n'okola ki n'ogissaayo. Saawa eno katudde wano eno nti bw'olaba Vairota ng'asaze obusige bwobwo bwasaze naawe n'okola ki n'obusala. Bw'omaliriza Vairota n'omulaba ate ongambye because Vairota si mulembe gwange nchegedde but kuyamba baana bana abaliko nchegedde nti olumaliriza bw'olaba Vairota wali olumaliriza wali Vairota wali n'asaba gunde n'asaba brand endala yonna yonna. I don't speak brands around here. N'asaba brand yonna yonna naawe n'owulira ng'okola ki olina ogisaba. Kati gwe mulembe guno I'm coming back to your question nti question ye eri bweti abaana bafuna oli kwabo ebiragalala bikoze ki bisusse nti we balaba ebintu nti saawa eno baba balowooza nti omuyimbi alina okukola ki kutamira anotamiira anonywa enjaga. Yes, omuyimbi saawa eno wali omuyimbi wano alwana tumumanyi nti nina okulwana okukuba hit ochegedde because ye kyawulira nti alina okukola ki. Kati wandimbuuziza ekibuuzo ekyokubiri tubijjeewo tutya anti kati kiri bwe kiti. Yes, nti it is one thing gwe genda mu studio kuba engoma ebyagalagala nti babisanga anti wulira okuba ng'omulina akulimbalimba nti bw'otanywa ku njaga otanywa ku mwenge togenda kukola overnight togenda kufuna vibe. Lwaki abalokole be basinga okuyimba obulungi? Balungamizibwa mwoyo mutukuvu. Si mwoyo mutukuvu. Why are they sober when they are singing and for you amplifying weed? Which means at the end of the day, it's all about this. You understand, bro? Oli mu church oyimba pastor kugamba. Can I talk about Lucifer? It's okay. Lucifer alina amaloboozi musanvu. Sagala gamba yalina because akyagalina. Lucifer alina amaloboozi musanvu. Amaloboozi ago musanvu. Nfe abakuba ebyuma bino mu codes zonna. Every code has 7. Rather, every key has 7 codes. Lucifer bamugoba mu ggulu. Kyovolaba abalokole bonna abayimba takulaga mukazi we, takulaga musajja we.
eviction ali nani Desire Luzinda yajja atya Wilson Bugembe tulage omukazi wa Judith babiri tulage bbaawo wabba mubbe Lucifer si musiru. But how do you use Lucifer? Buza ebibuzo bino biri technical engeri gyoddamu ebibuuzo byo eri technical lumwendekaawo mu bbanga nga niyanga tabitegedde naye ate nga omugoberezi ndowooza abitegedde weewaawo time etukutte kakati gwe mwana wa Katonda ali eyo interviews nga zino zikolera ddala amakulu singa oziwa obwongo. Meuta is a legend producer akoze ennyimba nnyingi nnyo era industry eno ndowooza be bamu ku bantu beyimiriddeko emboozi ze nnyingi nnyo naye olwaliro atuwadde eno naye njagala gwe olaba ki njagala bigging up Chaga Chagayayo the teacher ya bwaya weewaawo so bannaffe bangi bayita mu depression bannaffe bangi baba ba victim b'ebiragalalagala bannaffe bangi baba n'obusungu bannaffe bangi babyetamwa era bannaffe bangi babyesonyiwa si lwakuba nti badde balina obyetamwa oba okubyesonyiwa ogenda mu depression naye olw'embeera ebeetoolodde kiri erinze naawe okuwa bannaffe time okubalaga ensi olwono n'ensi etegeere nti wadde ndi wano naye wandibanga waliyo munnange omulala tuli basomesa era nebaza Milton okusomesa obulungi bwati bwe tubyogera obako nekyoyigamu byako nekyebikuyigiriza gwe producer munnange ali yatugobere oba celebrity munnange ali yakugoberera kiri eri gwe bwe wa interview eno obudde omanya woyina okukwata tukonye ku copyright tukonye ku dogo tukonye ku biragalalagala tukonye ne ku brands ennene wadde nga mu episode ejja tujja kwongera tubinnyonnyole tuyinza okuba tukoze introduction tabinnyonnyola naye nze nzikiriza nti Katonda asigala Katonda twekwata Yesu kubanga yatayiwa. Meuta wakoma ddi okusaba batumaliriza? Before I came here I prayed bro. Ate ng'oggyeko bino ebiragalagala tubivumirira kuba ogayita obikozesa. I don't use drugs. Wakoma ddi okuyingira ku bbaala? Bala? Me I drink alcohol bro. You drink alcohol? Yes. Even today? Not today. Not today. No. But toina buzibu na alcohol. I have no problem with alcohol. Goloza omwengo ogomba nabitone sibe bimu ku bintu ebikyasi. No, they use it but because sabala bikababa bakava butambala. Ebutambala kale kankokize wenva bala bikaba kava jinja. Nchekede. Wanywa bila mupango kubejja. No way. Bakayingira nti omwenge tebamanyi kukozesa. The first miracle Jesus performed it was you understand? Dino omanya nti kino nno simanyi kikozesa kinyinze oba lino kikendeeza ng'oli eyo mwana Katonda ali eyo okunywa bbira mupango dino omanya nti kino nno nino kikendeeza sikisobola oba njitidde kikozesa dino omanya kikifuuse kyabulabe eri obulamu bwange kankyesonyiwe oba kangende mu maaso nakyo. Okay, mechanic. Kuna nensi yange. Mechanic. Nga senda kuwamba ku microphone yo. Nze mechanic wansanga era twesanga. At the end of the day. Tubadde waneno tuludde emyaka. No way. Don't say that twelaba because I've been seeing you, been seeing me. How? It's been a dimension. At the end of the day, we check the mechanic code eri wete. We check it. Into right now, kiri wechite. Oyogeda about nti bakozesa ebiragalalagala bichegedde anti wulira why are we still alive? Ask yourself, why are we still alive? God Katonda munene, Katonda mugulumivu atwagala nnyo era ensonga lwaki tukyali balamu wadde nga alina ekigendererwa lwaki akyatukuumye. Tusinkana olundi mweraba.